have mobility problems, I want to apologize and sympathize with you. The rest of the information I will give, I thank the program manager. He did part of my work to direct you wherever you want. But for purposes of clearing doubt, the directions you gave are actually true. As you come into the school, we have facilities, but those may not be convenient at the time. This direction is more convenient for now. I want to apologize. tulina okubalansinga regional balance. bayinza okuba okusobola because babadde tebannyonnyola ekigambo kyagaleta Kampala metropolitan wekyajjira bannaffe abamu bakulowooza nti obaolyawo bakyalina eremeteekawo buyinza obutongole owakuleta Kampala metropolitan abamu bakulembeze bakukola ku central region bakukolero okulembeze bakubaagala basabala. Ladies and gentlemen, this is not the case. This is all about the world. Buli meya yakusigala nga meya, buli chairperson wa district yakusigala nga chairperson wa district, kubanga enteekateeka eno etwalira district Wakiso, Mpigi, Kampala, Ssegawa, ne Mukono. Knowledge about Mukono abakulembeze mu bitundu ebyo bwe baawulira enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area baali balowooza oba meeya bagerako batwala yensonga lwaki abamu baakiraga bubi ne bakifuna bubi naye okusinza ku nkiiko tugenze kifuna basebalibanya bazabawaza this time round according to the money that is going to be injected in this project. We are going to see good roads, town roads. We are going to see safe water in different areas, in other different areas. Infrastructure in the area of India. What do we want to do? Right now, I'm investing in we're going to it is only Mukono. It is only Mukono. We have found here simply because it is so here. The ever Pavia who never Bango meeting at your brother. I have heard good at the time. The Yomania was
I would like to request my colleagues, the leaders of this place, to not come to you ask the concerned people, then you take it. I would like to request honorable members of the Mukono District Government. I am very sure some of you may not have got the training regarding the Greater Kampala Metropolitan Arrangement. Kindly be as a leader, be responsible, ask whoever is concerned, you will be involved. Today we are here to learn. The powers not told you, but we are here for 2 days. Simply because we want this information. Members, I take this opportunity to congratulate the 27 or 30 people who were nominated to be the owners of this project. And I'm very sure out of the 30 people that were nominated, if all this goes well, we shall have some. Among the 27, we shall have 7 people. And these people are going to be elected. Glory to God. Walking into this room, walking out there, it is a bit of a challenge. It's going to happen. Basically, we need to work with the council, and then I don't know. We need to. The mandate must be there. The mandate must be there. Must be strong enough for us to enforce. That will require the physical planning. Physical planning, once you bring people on board and you let them know what is wrong, what is right in advance, people definitely will not go into, for example, building in wetland or building in roads. So the physical planning of this must work hand in hand with the people down there, and they lay the infrastructure. They design the plan in advance for people to know exactly what they're supposed to do and what they're not supposed to do. Once you don't do that, it's very hard for you to go and reinforce and demolish people's properties when they have already constructed and you didn't warn them, you didn't even show them the master plan. So I would urge this administration here to make sure at least they avail the physical plan in advance to many areas, and then we start having a well-organized, city. Mukono is a city now. It's no longer a small municipality. It's a city. It's part of Kampala. And it's becoming bigger. So we need to work in advance. I run a beach called the White Rock Resort. It's in Congo sub-county. I'm very grateful for this opportunity given to me by members of this forum to appoint me or to elect me as the president for Mukono, Greater Mukono Metropolitan Forum. Our expectation basically is to work with the district here and all the leaders to make sure at least we take the districts from one level to another. Our major target basically is to look at our people. Our people here, they need the hope. They need to be guided. They need to be supported in their endeavors. People can no longer put food on the table. So our interest is to work with the district to make sure that all service delivery is put to another level. The investments are put to another level. Everything in terms of infrastructure planning, whatever you think of, we need to work with them and support them and guide them to make sure things run in a better way. So.
business community. Those are the business community that structure zayo. Business community na byobwegasi waliwo obukiiko obulagulamu ekirimu twayita abakulembeze abo nga chairperson n'executive lwabeerawo development partners ababye bakukolera mu gavumenti nga waliko ababye abakukolera era nabo tubamanyi okutendeze twayita lwabeerawo ne banking institutions ne microfinance institutions ebitongole ebikola ku byesente era nabo tubibatuna central bank na KCU leero national bakuzimanyi twabayita era bwe twabayita baloloyo omwana okulabye kuba central bank ekiro n'abalala be bato n'abawoteeri n'ebifo ebisabikibwamu nabo tubamanyi era ne twayita ekimu kyonna kyali kisengeke ne batugamba ne abamakolero n'abakolero kumanya amakolero tulina ofisi nga tulina amasirafu babatera okumanya abantu abo abakolamu emirimu bamanyi gye bali era ne batuga twakola zinakulaba ofisi ya kaawa eyinga ofisi ya kaawa etwaliramu byobw'obubuzi bwa gavumenti so we consulted twebuuza netufuna ebyobalandlords abantu abalina ebyobugabuga nabo tubamanyi netuyita ne NGO tulina NGO forum erina obukulembeze bwayo era bwe twayita abebyensomesa education institutions nabo tulina engeri etukuza okubayita amasomero tugamanyi n'abakulembeze tugamanyi media houses nazo tuzimanyi ezitolokola mukono kugamba bwetu bwetwakola era bwetwalambibwa olunaku lwali nakuzambe ate ne ofisi ya kaawo naffe twalina okufuna akakiikira mu kakiiko kano ayinza okuyambako okukolamu ebugaba tubaako byatulambika okulinga ebyo oba n'okugikwanaganya nebibuga ofisi ezaffe era twalonda tunyinza mwamintego ate mwamintego ekamasho siryangamasho atulabye okukola ekintu ekyo kyayitaasa okukola atulanga era bwe bajjana kusomesa n'endala ezisomye waliwo olukimayinga we lugenda mu district council mu luyise natusereeti naye ngenza okutuuka nga ndaba oyitisa akolaki ng'ali mukoole era ntegadde n'ebigambo ebyogeddwa fasitera waffe byogereddwako ne pulezidenti waffe omulongo wekitadde politics mu byankulaakulana politics bulungi naye gamba politics bula atamaliriza atakolaki atamaliriza ebintu nebibeeraawo nebikolaki nga tebikuka tubijje olukiiko lwa forum bannaffe aba municipality bamala emyaka egyo nga balonsa olukiiko ne bamala ne babiyiwa nga kibatunuulidde byabuki byabufuzi ffe tufunye omukisa tufunye pulezidenti ne vice we nga sibadda byabufuzi. They are pure people are in private sector abazze twale district mu maaso so olukiiko beebaza bewala okutuba abantu abo era omusajja waffe atongamiza omusomesa waffe tubaddeawo tubadde n'okuwagala naye alaginga buli ngingo tugiriza olwobbiina pakofikozeki era manye kubano bayiseewo alokooza tebadde ne kampeyini eyaabo abana abadde nga bana nga baka ekyoki ntulonda babadde wali ne bakubawo nga beerozeeko nebatuweerini so omutima okukwata disitulikiti yaffe mu maaso tulina okukolaki okutambuza Banamukono eno district forum yaffe si yesoose mu district mu Uganda
tulina nyingi naddala ezibadde mu municipalities ezibadde ne youth program. Ezo district oba municipalities ezigendezezza okuleekaana ne zifa ku ebigendererwa ebyazitobuzaawo bitambuze biguma. Fasiliteta yogedde ku lugazi wano naye nze nina keesi yange eyekamuli, simanyi bagenda bamanyi ekamuli wano kamuli mwabaddeko ekamuli 10 years ago ne kamuli eyaliro zifaanagana. Omukyala Kadaga we yategeera nti yosibingi egenza ekamuli yagamba basajja be n'abakazi be kyebaleeta mukoleki mukitambuzi olwegaka mukoleki disitukyama kanso bwereza emirimu gweta Kampala okutani eria egenda kulinnya mumisa ya Banamukono. Ekyo nakukyogeraku kubanga gye nava okujja wano Mukono nali kijasite nakirabako nga tokoti yemu ekola ku lugazi semu consultant semu engineer akola ku lugazi Jinja Kamuli semu pool of resources Kamuli yasiba okufunamu lugazi neddako Jinja nesemba ekyayawula ekyo yali politics wa kanso. Abantu bamala ebbanga bali mu kwogera oluguudo olwo ekikomera kya gundi embwa za gundi ziyitawaawo waliwo n'embaata waliwo n'ebiri abeekamuli nga bagamba tukole kibannange tusimbe emiti nga chairman watuganwa president waffe. How do you discuss okusimba omuti nga buli kwetegereka okwaso nga n'omuti bweguli nga nesente sizizo tezivudde mu gavumenti zizzewo. So wano Mukono eyo foramu era abadde nga makaawa nga tunafuna yakulonda naye badde njagala okulambula asokasoesi tutegeere eno development forum is about what nzirabaddekolaki era kyawali mumuwulire nawe byagamba simanyi olwokubigererwa byaffe mbadde njagala afudde pulezidenti ng'amuyiriki wadde mwesiga oyo yinga agenda kubiyiga ekiro kya leero tagenda kwebaka oyo ekiwuma era nebazamu Banamukawo wange okuba tayagala kuwanya mu politics ekino kugamba kikole kitambule kuba Mukono tesobola kufiirwa mukisa gwa kuleka Kampala metropolitan area. We cannot afford abewakiso batandise si ekyo abewakiso batandise mugende Ssaabagabo nga ennansana bwe betegese nalaba ab'empiki amakubo batandise okugawaayo tuwane Mukono tukyali beikinga oba isaabiriwe Mukono munfuna bulungi Mukono teri kubuuza oba isaabiriwe Mukono buli muntu ali munnamukono if you're working in Mukono or you live in Mukono or you are born in Mukono, you have a connection with what? With Mukono. We shouldn't be debating the consequential things. Just Ssegawa wadde Mukono bweva mu ofisi ya RDC eyateekeseka ku lukiiko RDC atanabenakolaki nze ngende buli bujjo munfuna bulungi sigenda kusigala automatically era bwekwesiga abana ababalira tebalina okukozesa
The moment you leave Mukono, in office, bakulipress, what connects us to this organ is our association with Mukono. Chipiago nambuza Mukono kuba n'okupeesuza emujjo ebinya ebiri Mukono, enfufu eri Mukono, obubbi obuli Mukono, okuba ngenda kugenda kukola bintu Mukono kumu affectinga naye abooza ffe. Era nsanyuse nnyo for the first time okwadresinga tiimu y'abanamukono bulijjo tubeera ne bakansala bano naye nga it's going to happen. Basically, we need to work with the council, and then I don't know. We need to. The mandate must be there. The mandate must be there. Must be strong enough for us to enforce. That will require the physical planning. Physical planning, once you bring people on board and you let them know what is wrong, what is right in advance, people definitely will not go into, for example, building in wetland or building in roads. So the physical planning of this must work hand in hand with the people down there, and they lay the infrastructure. They design the plan in advance for people to know exactly what they're supposed to do and what they're not supposed to do. Once you don't do that, it's very hard for you to go and reinforce and demolish people's properties when they have already constructed and you didn't warn them, you didn't even show them the master plan. So I would urge this administration here to make sure at least they avail the physical planning in advance to many areas, and then we start having a well-organized, city. Mukono is a city now. It's no longer a small municipality. It's a city. It's part of Kampala. And it's becoming bigger. So we need to work in advance.